Kale mukama yebazibwe atubagalanya abali ku mukuto gwa There is Still Hope. Mwina abali mu ggwanga Uganda n'abali emitala w'amayanja, mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukudiza ekitiibwa n'amatendo. Leka omwoyo omutukuvu ajje afuge era alabisibwe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Nina ka video akenjagala owulirize mu ddakiika ntono nnyo, ndowooza kajja kukola bulungi. Video kano Kasempa, Musumba Sempa owa Makerere Community Church yabadde agenzeko mu parliament eyo, mbo nga bali kugezaako okuba nga basolooza ebirowoozo, baba bakubaganya buli omu awaayo endowooza ze ku tteeka lino eppya ery'obufumbo erigenda okujja. Gwenna atalimanyi tujja kujja tulikuwe. Tteeka liyinza obutaba ddungi eri omubiri gwa Kristo, mulimu bingi ebirumira. Kakati ye mu ndowooza ze ye yagambye nti awagira ekyabasajja abakristaayo okuwasa omukyala asukka omu. Ono abyogera Musumba, njagala okitegeera, ono abyogera is a pastor. So kakati kano ke kaseera okusengejja okumanya amazima, okwawula eŋŋaano ate n'omuddo ogw'omu nsiko. Sigenda kwogera bingi, njagala omwewulirire mu bigambo bye mu ddakiika zigenda kubeera 5 n'obutikitiki 47. Ebigambo bya Sempa onoomala obiwuliriza, ndowooza tujja kutandikira awo kubanga byo abiyinza okuba ate si birungi. Kale leka mukuteereyo ate osobola okuba nga ate omuwuliriza. Pastor Sempa, amateeka n'ensengeke eziriwo tebimala kukuuma maka na bufumbo mu Uganda. Tebimala. Amaka gali mu lutalo ng'omukenkufu asomye, omusumba mu Makerere mu baasoma mu bavubuka asoma ebigambo ebitabo ebingi. Ndaba nti bwe wabeerawo ekizibu ky'amaka tewaliwa gye tugenda. Bantu kasita beekubagana, poliisi yekiyingiramu, naye tetulina nga bwoga nti wabeerawo ensonga z'ettaka. Judith n'abakooba ne Saamu Mayanja badduka n'obalaba nga bayingidde mu nsonga. Naye wabeerawo ebizibu by'amaka, kati nga kino kibali tulwanyisa mu kulwanyisa ebisiyaga, okukuuma amaka tetumanyaani. Kati tetulina muntu minisita akwatibwako, era ngamba twetaaga nti buli Mande nga waliwo agenda mu kabineti n'atuula wansi wakati ne prime minister n'ayogera ne president n'agamba nti ensonga z'amaka ziizino. Mu biteeso bye wataddeyo mu lukiiko wateesezza nti abakristaayo abali mu Uganda ddala abaami babeere nga mu mateeka bakkirizibwa okuwasa omukyala asukka mu omu. Lwaki? Ensonga yaffe Bayibuli bw'eba eyogera ku maka era bw'ogitunuulira okuva mu Genesis okutuuka Revelation eraga nti waliwo obufumbo obw'omwami n'omukyala omu nga Adamu ne Kaawa, naye eraga obufumbo obw'omusajja omu alina abakyala abasukka mu omu. Jjajjaffe Abulahamu, Dawudi, Isaaka, Yakobo. Infa gwe tugenda okwanjula ennaku zino bwe baba basoma ani aleese ebirabo ku kwanjula, basoma story eya Yakobo ekiri mu Bayibuli. Then olw'okuba ffe mu kusoma kwa Bayibuli era ne mu kugitegeera tumanyi nti obufumbo obusinga obulungi y'omwami omu n'omukyala ki omu, era nange kyensomesa era kyenpracticinga era kyenkulaakulanya. Naye tumanyi nti waliwo n'abakristaayo abalala bayinza okuba minority, nabo nga bo bwe basoma Bayibuli baga nti nange wadde monegambe nze olw'embeera zange nandyagadde okuba n'omukyala asukka mu omu nga jjajjaffe Ibulayimu, Dawudi, Isaaka ne Yakobo. Tulina nga Pastor Male yeekintu ekyo abadde akyogerera okumaliba. Nze sikkiriza naye mu kkanisa yange, naye mu maaso ga paliyamenti ngambe tetukola tteeka likugira abantu bano okubeera nga abataliiwo. E Kenya waliwo omwami bamuyita Aburahamu Wanyama. Aburahamu alina abakyala babiri era ekkanisa ye esomesa nti omuntu asobola okuwasa omukyala asukka muki mu omu, naye etteeka lya gavumenti limukugira okuwasa mukyala we namba 2. Kati bwe mbadde ngenze maaso g'akakiiko ne mbabuulira nti bannange waliwo abantu ab'enjawulo ku ffe.
naye etteeka parliament esobola kugamba nti nno okubeera omukristaayo olina okuba nga olina omukyala ki omuweka. tulina abakristaayo ab'enjawulo n'enjogera. By the way, okutya kwaffe abantu abasinga wano mu Africa olw'okuba enjiri abaminsane be batuyigiriza ennyo, bateeka essira kalica yaabwe nti okuwasa omukyala asukka mu omu kibi nnyo bo batulaga. Mu bayibuli gyesibuka mu Middle East awali jjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, era naffe mu Bufirika ensonga y'okuwasa omukyala asukka mu omu si kyekintu ekisinga okubeera ekibi. Kati nze nga omulowooza a Christian intellectual and thinker ngamba nti newankubadde amaka agali polygamous galimu ebizibu, naye tetusobola kukola tteeka okumenya amaka ago. Owulira, olw'okuba omuntu okufuuka omukristaayo ayina kubeera mukyala ki omu. Kati ekintu ekyo ngambye parliament etteeka lino liteekewo omwagaanya eri abo abalala ab'endowooza eyo, nabo basobole okubeera n'amaka gaabwe, babeere blessed, bakendeeze violence. Tutuuka wano ku kuziika bassemaka, okimanyi bulungi Idris, bassemaka wano tutuuka mu kukola ffe abasumba tukimanyi. Waliwo by the way reality ne bavaayo nti mukyala namba 2 mukyala namba 3. Kati ate olw'okuba mu bulamu bwabwe kibadde kikwekebwa mbu abaana ba kibi tosobola kijjayo, semaka takijjayo. Omukristaayo akulaba ssaawa zino akuze ng'akimanyi nti omukristaayo omusajja talina kuwasa mukazi asukka mu omu. Mu byoyogedde waliwo kyempulidde ekigamba nti obukristaayo oba bayibuli tegambangako oba terina tteeka ligamba nti omusajja alina kuwasa mukyalo omu. Ddala tteeka eryo liri mu bukristaayo oba ndowoozayo? Bayibuli etuyigiriza nti Mukama yatonda Adamu ne Kaawa era n'agamba nti mugende muzaale mwale. Tewali tteeka ligamba, njagala owulirize, esomesa ideal, naye eteekawo nti omusajja bw'aba asazeewo okuwasa omukazi omulala era erina guidance mu mateeka. If a man takes another wife, mwekiri toyina ono kumukendeereza kaveera olw'okuba owasa omukazi ogwaki ow'okubiri. Kati tukiraba nti kibaddewo precedence wensi naye tetukipromotinga. Njagala ekintu ekyo kimanye bwekiri, kirimu ebizibu byakyo naye tetukikola ki, tetukipromotinga. Si kino kyeŋŋamba kubanga bantu bannange ndowooza omulabi abasajja tubonaabona. Omusumba Sempa Martin nga wendowooza simanyi oba okkiriziganya naye oba tokkiriziganya naye. Agezezaako okuleeta ebitabo nti ye musomesa mukenkufu e Makerere. Ebino ebintu by'omwoyo singa byali byabo abaasoma ennyo, singa balekikyalaazi be balina amakanisa, eby'omwoyo n'eby'omubiri byawukana nnyo. Ebitabo by'e Makerere ne Bayibuli byawukana nnyo. Swali gw'olowooza nti wasoma paka Makerere era yabategeerera abalala bonna, ezo ziba ndowooza zonga ggwe. Base Pastor Sempa omuntu abantu gwe badde balinamu essuubi kuba akubanya ebisiyaga. Ku bisiyaga ye ate muzibu. Naye ate tulaba simanyi olaba nti sitaani mubi nnyo. Wanaakulaga nti ali ku saidi ya Katonda naye ate n'ayitira eri bw'ati ate ali ku saidi na. Kubanga omuntu yenna abagira okuwasa omukazi asukka mu omu eri abakkiriza abalala tekirina buzibu. Then oba okontagana ne Bayibuli. So musumba ebitabo bijje muki kirungi okusoma si kubi, naye ate oleeta ebitabo mu Bayibuli n'okozesa knowledge y'e Makerere awo oba ogenda buuza bangi. Teri lunyiriri straight forward olugamba wasa omukazi omu, naye ate tusinze otuddayo mu lubereberye 2. Bayibuli ekulaga nti Katonda yaleetera Adamu okwebaka, weeyebaka n'amugyamu olubiriizi olwo n'amukolera omubeezi. Singa Katonda yalaba nti mu maaso eyo okuwasa omukazi omu mu bakkiriza kijaleeta violence oba kijaleeta obuzibu obw'enjawulo, kankubuulire yali badde akolera Adamu abakazi bangi nekibeera ekyokulabirako.
Sito okubeera n'omukazi omu kwe kubanga olina violence ewaka. Bangi abalina bana bataano but still violence nge mu maka mweri. So buli omu alina endowooza ze naye nga nze Musumba Sempa endowooza ze zaawadde n'ensengeka gyasenzeseemu ensonga ze nze simuwagira. Timanyi oba gwe omuwagira oba tomuwagira simanyi. Bano abasajja bannaayi batuvuga supiidi. Ye Male ate ye Male yabulira ddala kubanga ye yakiwagirira ddala nti Male ayinza okuba n'abakazi alina abasukka mu Pastor Male. Ne kati omulaba nga avuma ebisi agolooza ye mutuufu. Sitaani ono yeekweka kati simanyi Pastor Sempa gye yakijje ndowooza mu kanisa ye abakkiriza balina omu okudda waggulu. Wali omusumba omukulu waba akiwagira what about ye nenfunamuko okutya. Sumba bano abalina abakazi abazungu si bonna naye abasinga nga abakazi baabwe bazungu. Bantu abo bandi bange oba bali ku musimbi gw'abali abasajja gwe balya nga tetumanyi. Kuba abasajja boogera ebigambo ebirimu ebitege, ebigambo ebitategeerekeka, bate si kibi kuwasa abakazi babiri osobola ofuna ababiri bwekyo kimalawo violence. Nedda gwe vaayo nga gwe okiwagira ogambe nze Pastor Male nze nja kwewasiza babiri n'okudda waggulu tewalajja naye ovaayo olage nga nti olinga oyogerera omubiri gwa Kristo, olinga oyogerera ekkanisa yo yonna. Si nti kanisa yo yonna eyinza okuba ekikkiriza nno, ayinza okuba nga n'abamu tebakikkiriza wadde gwe pastor okikkiriza. Bino byebiro bye tulimu. Otunulira omuntu ogudde odawo n'otunulira mu bugundi ogudde kubanga be mulowooza nti basooka mu bulokozi balina kye bamanyiko baabo bali kukozesa diguli z'emakerere okubanga batunulira ensonga za Bayibuli. Baabo balina interest zaabwe, balina ebiruubirirwa byabwe. Omuntu okuvaayo nga mulokole busimbalaala n'aleeta ekiteeso ekifaanaganako weekiti aba tali yekka. Ekintu ekyo kiba kiyise mu mitendera wa process. Kakati waliwo bano abaakonera mu bulokozi buli ssaawa abalowooza nti bato bagenda kulimbibwa era abangi bagenda wasa abakazi abasukka babiri. Wala abadde babawasa nga tewali kye babaakinga. Kale ate bwe banaafuna etteeka eribawagira bagenda kola batya? Bagenda bawasa bakowe bukoyi. Bakati tuba tetulina njawulo n'abasiraamu. Kati kyekino kye twabagamba interreligious council. Ekyo kyajja kyagala kubanga kitufuula kyekimu tube nga tufaanagana nga tusinza omuntu omu. Wakati ekyo kiteeso kasaba kiteeka mu constitution like this tuba tufuuse basiraamu. Religious tetuba tufuuse religious, tuba tuvudde ku mugendo ogw'okukkiriza. Okitegeera? So oyo Musumba Martin Sempa n'ebirowoozo bye yabadde mu kakiiko ka Parliament. Manyi waliwo ekiteeka kye bali kuleeta. Etteeka eryo kambwe oba tolisomangako genda olinoonye Marriage Act Amendment Bill ya Marriage Act ya 2023. Osoma ebirimu ojja kakasa nti olina kwesiba bbiri obufumbo bwe baliko. Sitaani okuva ku lubereberye bufumbo bw'atagetinze bwe yasooka okukuba mission eyasooka eri omwana w'omuntu bwali kukuba bufumbo era kyaliko takivangako agenda kozesa buli eminizi ezisoboka. Naye kati kinaava eri gwe nga ggwe engeri gyotegeramu Katondawo n'engeri gyotegeramu ebyawandiikibwa y'engeri gyogenda okutambula. Otherwise bano betulowooza nti bayinza okuba ebyokulabirako bakolako bye bakola kati ennaku zino ate boonoona bye bakola kubanga statements ezibavamu ennaku zino zo zirina embaliga tezitegeerekeka. So Mukama akuyambe nange nga wanyamba tusobole okuba nga tutegeera amazima tuleme kwekkiriranya kuba kati bangi bagenda kwekkiriranya kati olaba Sumba gundi
Sempa wabanga ayogeddewo ate tawagira na bisiyaga kitegeeza mutuufu okitegedde kati bekwasa ku kali tawagira bisiyaga kitegeeza mutuufu na kino ayinza okuba nga byayogera bituufu so banaye buli omu Mukama amuweeko okubikulirwa tuleme kutambulira ku kubikulirwa kw'abantu. Mukama akuyamba osome Bayibuli eyo gyetegerere nga gwe at a personal level. Niyo nolina bagikusomera busomezi ogirabire ku TV na ku social media nga bagikusomera ogirabire kuki ku projectors nga gwe togiwadde budde genda n'ebigaali by'omubi tebigenda kuleka ng'oyimiridde bigenda okuwewa empewo ekunta saawa zino yakuleka buli kimu ng'ekisudde ku ttaka so otanywere n'ozimba ku lwazi Kristo ojja kukomekereza nga ebigere biri waggulu omutwe guli wansi. Mukama tukwebaza abo be wamanya abo be weerondera Mukama mmanyi bajja kumalako. Tusabira Mukama bonna abakyayimiridde era abakyayatula nti Yesu ye Mukama bongera obbanyweza gye bali okyayinayo akasanvu adde waliwo abafaananyi ng'abavudde ku mulamwa naye ate nabo tubasabira Mukama obagula amaaso baleme kola kitu compromise okwekkiriranya olw'ensimbi n'ebintu ebirala wabula batambulire ku mazima babulire abantu amazima nga ye Kristo Yesu mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu mwe tusabidde amiina era amiina. Baagala nnyo ndowooza nawe ojja tuwa ebirowoozo byo mu comment section baffe tetugiggala comment section esigala nzigule kikyolowooza ku Sempa biki byayogera ali yekka tali yekka waliwo amutaddemu ssente oba ali ku mazima kale comment section weeri tubagala nnyo katwetolemu katono nnyo tukomewo shalom.